Mubaka wa Uganda mu Amerika bino abyogedde bw'abadde asisinkanye minisita wa Ssaabasajja w'ebyobuwangwa embiri n'obulambuzi Oweekitiibwa Kyewalabye Male. Bano basisinkanye ku kitebe kya Uganda ekisangibwa mu Amerika era ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. There is a lot we have to do as a country in terms of quality and in terms of packaging. American tourists want to move from here with all the deals done. Amerika yagala ebintu omuli emmwanyi, pamba, emmere, ebibala n'ebintu ebirala ntoko. Kyokka Ambassador Katende agamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa kungi. The standards of our coffee. The Katikkiro has programs which is promoting, which you know, emmwanyi terimba, omutindo gw'emmwanyi. For us, those programs please us because we are here to seek market for Ugandan coffee. If we send a message that please improve the standards, you are the people on the ground. And Uganda Kingdom has got a development strategy which we call Enteekateeka, which has got a number of these issues where we are picking to ensure that we move our people forward. The issue of coffee was highlighted as among the key crops for which we have got to ensure that our people go back to growing of coffee. As you have also said, that USA is the biggest consumer of coffee from our country. Abakungu bano beegatiddwako ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga-Bwanika ng'ajjukiza abakulembeze banne bano nti ekitundu kyakulembera kisaanidde okuteekebwa ku mwanjo Buganda ne Uganda bwe biba byakutuukiriza bigendererwa byayo. If you refer to what has been said, like standards of coffee or growing coffee, urban agriculture, tourism, infrastructure growth, these are very critical issues. And you find that, of course, Uganda has limitations because it doesn't collect taxes. And our hands are tied according to the budget. Oba oliawo tewaabeewo okulonzalonza abantu b'abeena abawangalira mu North America wamu ne Canada awamu n'abo abali ku butaka kwesiima singa buli omu atuukiriza ekyo kyasaanidde okukola n'okukola awatali kweyigaanya. Nze Stella Nandawula ku lwa BBS Telefina. Muyiteewo Stella Nandawula ne Steven Kiwanuka mwebale nnyo